Yes, for additive jimbandiza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade bagita for additive comment section weli abakabuntira mu comment section ato sikalinga oji followinga mbebasa nebagamba nti mwakola kyamanyi mumwe namwe n'abasubscribing ne munyigane kade Pastor Rose Bugingo ayabuddwa era nga abasiraamu bamulabudde nti Yesu niwe eddiini y'obusiraamu wabijjidde bino Pastor Rose Bugingo abuddeyo ng'agamba nti abasiraamu bamubuulire ennaku z'omwezi n'olunaku bwe baatayirira Nabbi Muhammad. Pastor Bugingo yagamba nti ebyokutayirira nti byakifwere tibitegerekeka. Pastor Bugingo jjukira sigwe mulundi ogusose nga alumba obusiraamu abasiraamu bazze nga bamuwonenga ne Pastor Bugingo tawulira baamulabudde ne bagamba nti yeetonde bw'ateetonda tabanenya ku kiki ekiyinza okuddako awo kukananira ndi kubanga bo bagamba nti kananira ndi basobola ogyeteeka okubanga akola ki eggalwawo Pastor Bugingo bizinesi nti nekola ki nti neegwa olw'ensonga nti asuse nnyo okubanga akola ki abayingirira. Pastor Bugingo agamba nti no abasiraamu nti nabo bamanyi okulumba nti eddiini y'obulokole naye abasiraamu bagamba nti Pastor Bugingo ate ye akisuusizzaamuko neze mbeewuunya ze ngamba singa babivaako bina babyesonyiwa naye akatuusi abasiraamu baba basiza ne Pastor Bugingo n'abasojjasojja si gwe gusoose baba basidise Pastor Bugingo n'abasojja ono ava n'agamba nti Jesus oba taliiyo kugamba anenge gyakyogeramu awo ku lunaku olwali lwa Christmas anenge gyabyogeramu awo yasookera ku bintu bya Yesu Kristo olaba n'ajja kati yazze ku basiraamu n'abasiraamu bamuwonize bamugambye mukulu ssebo kendeeza ku sipiidi ojja kutomera bamulabudde bamugambye akendeeze ku sipiidi ajja kutomera bamulabudde tikasigo ogusoose ng'abalumba bamulabudde okuggazaawo kyaki ye eya Canan ye mwepansa bagamba tujja kugigazaawo bizinesi ye gwe butaka weye nga tukyafuna nsimbi ezizikuwaga kubanga bo bagamba nti Pastor Bugingo alaba yamala kyava akola ki kyava alumba buli muntu n'amuvuma buli muntu n'amuyisamu amaaso buli muntu n'akola ki n'amulabisa n'amuswaza. Abasiraamu bagamba nti Pastor Bugingo ebintu bye tebitegerekeka olaba yatuuka okuswaza omukyala we yamala naye ebbanga omukyala yamuyambako okubanga yeezimba n'okubanga batandikawo eyo kyaki ti gye yeepankiramu bagamba nti jjukira bali mabegakawo baali betwalaganya ne Sheekh Kityoba baali betwalaganya okufaako obufi baaba era ndowooza byali kuva byava ku Pastor Bugingo kulumba busiraamu alaga nga abwagala naye abulumbalumba mu magezi kakati ne bamulabudde bamugambye oba obwagala tobwagala ffe tubagala kumanya wabula bwesonyiwe lekerawo n'okuboogeraayogerako okuboogeraayogerako bamulabudde binaggwerawa binaakomekerawa bano bagambye aveeyo yeetonde Pastor Bugingo aneetonda kweri anaasobola okubanga yeetonda ebiseera ebisinga oluusi abasiraamu babivaako ne babeera nga tebalumba ddiini ya bulokoli nokula nga Pastor Bugingo abasojjasojja ng'ate abatandikiriza ng'abalumba kakati gye bigina okubanga bikomekera onaawulira kubanga abasiraamu bawaga mwongere okubanga mukifollowinga bagita for additive gye mbeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo bano bagamba nti bagenda kugazaawo kyakiye eya Canan bagenda kugigazaawo abeere nga bizinesi yeesaanyewo nga takyafuna ndiga erinnyawo bagenda kubakola ki bagiteze okubanga eggalawo nga tebakkirizawo muntu yenna bagamba nti bagenda kukikola tulabe Pastor Bugingo bw'anaakikola oba taveeyo okwetondera busiraamu ebinaggwera omwaka gwa 2025 engeri gye gutandisemu baabago ebigutandikidde mbeera ebitegerekeka biri awo bityo bintu bikubatu bakambwe bazibu Fadi News KBTV kosaneke RTV Uganda nawo mbeebaza mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga Fadi TV ensonga z'abasiraamu ne Pastor Bugingo bamulabudde bagambye aveeyo yeetonde basse ekyo bagenda kugazaawo kyakiye banaakikola batya bagambye bajja kukikola mu ngeri yonna mweraba.